Bamufumise wano. Bamufumise wano mu lubuto. Bena ne bivaamu ne bamukuba muno muna mu feesi. Ne bamusuula eyo mazzi. Waliwo yali angambye mbono tulina edduuka lye tugenda omenya nabigaana. Bakusomeramu ne bakugamba nti waliwo edduuka lye mugenda ogenda okumenya. Yali muno era mu kitundu omwo kitundu kyamu. Ne mbigaana. Ne ssente z'obubbe teziyalana mu nsawo. Towangaala nazo. Bwe nali nga nkyabeera mukyali wa jjajja era waliwo abajja nga baagala kunsaddaaka naye saaliwo. Nti kati mbonaabona olw'ensonga maama wange saa zino simulina. Sisobola kubeerawo awo ne neeyimirizaawo nga nze omuntu. Njagala beera makanika. Makanika? Akanika ki? Motoka oba piki. Kati oba weebase weebika ki? Bulangiti yo yavaawa gy'olina eyo. Nenga eddugala. Osobola ogyebika? Ebika mutulabe. Empewo tewabaawo mpewo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad tubanirizaako nnyo nnyini ddala obulamu buli butya banywanyi mwebale gyonna gye mutuusaako engalo abatugoberera twongera okubeebaza mpya subscribing okwate kadaawa tutubeere nga tutambula ffenna twongera obajjukiza ntukola airport pickups opokomawo mu Uganda osobola okuncontactinga nenzija ku kisaawe Entebbe nenkukimako nenkuvuga straight paka wakea ewamu ku mulyango mboozi ya muntu wa bulijjo saawa budde bwa kiro tuleka saawa ziringanga mu 3 tulina gye tuwamattuse. Nina omukulu gwendi naye gwe tugenda obanga tunyumyamu nko naye ate otegeera emboozi eri etya budde bwa kiro tulina gye tumusanze era gy'abadde asulaasula mu kifulukwa omwana wa bulenzi atemera myaaka oba egy'obuto giringanga 12 13 around there. Angel Marina yali ku kamera nenneegattaako era emboozi enjiweereza ku bannayuganda mwenna n'omuntu yenna njiweereza ku ggwe ali ku kyeyo oyinza obba oli nga tomanyi omwana wo ali ku kyeno oba omwana wa muganda oba omusaayi gwo. Mwana ono anoonya ekika kitamanyiwa gye kiri naye ate embeera erabika ng'emutabuseeko asula mu bifulukwa asula eno n'eno naye ate osanga yandiba omwana ow'omugaso. Mutumba oli otya? Gyendi. Obulamu? Bulungi. Pozika obwammwe. Naffe we tuli wano mpolampola. Wayagala okwogera nange okuva emabega naye nga sinnaba kutegeera kiddala kyonneetaaza paka lwe nafuniye akadde nonnyumizaamu okwo kati so njagala okunyumyamuko naawe onnyumize ku mboozi obeerawa ewatuufu obudde buno? Obudde buno mbeera wa mukwano gwange. Wa mukwano gwo otuukayo otya? Ntuukayo ojja otyo otandika obba ne mukwano gwo abeera waawe yeepangirisiza abeera atya? Abeera wa taata we yamuzimbira. Taata we yamuzimbira? Alina emyaka ng'emeka gw'obeera naye? Alina emyaka nga 15. Myaka nga 15. Taata we yamuzimbira? Yamuzimbira n'amugamba ennyumba yiyo nkuwadde weebake. Taata we tabeera naye? Bonna we bali. Naye alina omuzigo ogugwe? Abulako kuwasa buwasa ndowooza oyo. N'omukazi alina naye essaawa zino tali naye. Kansembere wano obulungi enyasobola tufuna obulungi engeri gye tuli nti program tugikoze budde bwa kiro saa zino ziringanga 3 ez'ekiro. Mukwano gwo bamuyita ani oyo? Kale amanya g'abantu tugaleke mu programu eno kuba okuprotectinga tetwogera linnya lya muntu yenna ne obogamba nali mbeera nagundi twogera linnya lye twogera amanya g'abantu okitegeera n'embuzi ejja tegerekeka. Mukwano gwo gambye alina emyaka emeka? 15. Takyasoma? Yasomerera bya mukono baba malubatikira. Bamutikira diguli ye? Yasoma ki? Yasomerera ng'okanika ebya olodingi. Alina emyaka 15? Gwokakasa otya nti alina 15 nzo bayinanga 2 nga golaba ng'obe 15?
okusinziira ku ngeri gye tuvuddemu naye wala. Mugambi yawasa ayo waawe bamu ennyumba n'awasa. Yagenda eyo mu kyalo n'akola ebitali birungi. Taata we ne bamugamba mbuno simanya ng'agula omuwala. Kati omuwala ye neyongeza ku ddoboozi ate bamugamba kola ate. Omuwala ye ne bamumuwa. Taata bamugamba agula omuwala. Yakola ebibi n'afunisa omuwala olubuto. Omulenzi omuwala n'amugamba dduka ku kyalo oba tugende tulugyemu. Omulenzi n'adduka n'akomawo eno. Omulenzi ye yagamba omuwala adduke ewaabwe ku kyalo. N'akomawo eno. Taata we n'amugamba ennyumba yiyo nkuwadde weebake gwamanyi naye yaffe tokyagisulamu kati okuze. Okuze kasi ofunisiza omwana abandi olubuto. Kati omuwala gyali abeera naye omuwala yaddayo ewaabwe oba yadduka ku kyalo nga bwe bagamba. Omuwala ali eyo waabwe. Yamaana addayo mu famire y'omuwala gy'abeera. Yaddayo. Naye atera okujja neno n'alaba ku mulenzi. Ye tajja wabula omulenzi okugenda eri gy'ali omuwala. Omuwala yali myaka ng'emeka? Omuwala simanyi myaka gy'alimu. Naye nga ye mukulukulumu ayinza oba mukuluko ku mulenzi. Naye omulenzi yalina emyaka 15. Omwana tannaba kuzaala. Yazaala. Yazaala. Kitegeeza Mutumba gwabulayo okuba n'omukazi n'olubuto muzaala abaana. Nze nkyali muto. Olina emyaka emeka Mutumba? 3. Kati obeera wa mukwano gwo gumubeera mwenna? Mbeerayo era kaseera. Mbeerayo kaseera konna. Sifo kugenda ewa bane munansonyiwa kifuba. Fo kugenda ewa mukwano gwo badde obeerawo. Badde mbeera wano eno nga ninawe nkolera. Mukola mirimu ki? Tunda manda, tunda matooke, emmere yonna yonna ibeereze gye ntunda. Kati ng'okusula ate ng'osulawa? Era nga nsulawo enkolera ku mulimu. Ki ekyatuuseewo n'omulimu obe nga tokyasulawo tokyabeerawo because najjawo ke mabega n'enkulaba n'ondaga wosula. Bana abatulaba waliwo videos zogenda maaso kuba ng'olaba mu bifaananyi zino nazikwata emabegako ng'omuvubuka ono akyabeerawo ng'era waabeera era nga bw'asula ng'era bw'owulira mu maloboozi. Ngenda bbanga nga kuteerayo awo ngenda bbanga ogalaba. So we nakwata video zino nandagamu engeri gy'asulamu gye yeebaka ng'asula mu kayumba ka bibaawo nga watunda amanda era nga waalya era nga wanywa. Kyo kyatuuse ewantu w'obadde okolera w'obadde osula. Sooka ogezeeko sekondi tosingira omuntu ekifaananyi w'obadde osula adde wafaanana wati? We mbadde nsula abadde wafaanana bubi, tewafaanana bulungi ng'omuntu bw'alina okwebaka. Tewali mufaliso yala ku bukutiya ne weebaka. Enkuba bw'etonnya amazzi nga gakutobya. N'olwekyo bwe tujjidde okola emboozi eno waliwo mu kitundu kino mwe tuli mulimu enjege yaguddemu olw'omuvubuka wa myaka myaka ng'emeka omuvubuka gwe baafumise ekiso mu lubuto ne mu bulago ne bamutta ne bamusuula mu mwala amazzi ne gamukuusa ne gamutaapingira wali. Muvukadde wa myaka emeka? ali myaka nga 2. Myaka nga 2. Obadde omumanyi omuvubuka gwe bafumise ekiso? Mbadde mumanyi naye abadde yabula nga takyakolera namuno. Nga oba ng'akolera eyo Kyambogo ku library. Bamunoonyereza ennaku 3. Nga yabula nga tebamulaba. Abadde asulawo? Era abadde asula eyo wa bosi we gy'abadde akolera. Bamunoonyeza ennaku 3 nga tamulaba? Ekyazzeeko? Ekyazzeeko mutuzi adde atambula eyo n'amusiŋŋaana. Kwe kujja ogamba abeene. Yamusiŋŋaanya atya ng'ali ku ki? Yamusiŋŋaanya ali mu mazzi naye nga guno omutwe gwe gulabikako nga bakiyita nakiddole. Ogenda okutakulako ng'alaba muntu. Nadduka najja n'agamba abatuuze. Abatuuze ne bakuŋŋaana ne bamuggyayo nga tumumanyi. Ne bamutwala. Nga bamufumiseewa nawe okutuuka omutta bamusuule muwala gumukulubye gumukkiriza eri wansi guno gwe bayita kawooya. Teeberezaamu ku nnaku 3 zibadde bamunyoonyereza. Bayinza okuba nga bamuttira eyo ne bamusuulamu ku nkuba eyatonnya nnyingi. Ne gamuleeta ndowooza n'afunamuko obutagenda bulungi n'awalira. N'abeera awo. Kati leero lwe bamulabye. Kati Mutumba gwe tobeera wammwe. Bw'olaba ebintu nga bino munnammwe gwe basse totyamu n'ogamba bannange nze atalina watuufu embeera leero nsula eno, leero nsula bweru, leero nsuze mu kabanda k'amanda. Totyamu n'ogamba nawe bayinza okufumita ne bakutta. Nange ntyamu. Waliwo ekiseera lwe kituuka ne ntyamu. Kati buli lwe ndowoozaamu kiri nange nga nkubisaamu akafaananyi nga bannumbye nga banzise. Sirinaako waffe kwegamba nga ndi awo. Tewali amanyi waffe, tewali yadde n'abatuuze bayinza tandikira.
ate waliwo wali obeerako oyoli omukyala ng'owaŋŋamba wa maama wo taata wo yaaliwa before that taata wo aliwa taata simanyi gyali ate maama wo maama yafa olina emyaka emeka mina 2 ye wali obeera naye wali omumanyi bulungi maama wo nali mumanyi bulungi maama wo kyava ku ki oba okufa kwe kwava ku ki okufa kwe kwava ku baganda be batya baganda be muganda w'omu alina ebintu byateekewako ebimalawo famire emboozi emu njagala oginyumize naye ate ndaba bwe tunaaginyumya ate ndaba ng'eyinza okukukosa nti tuyinza okwagala okunoonyerezaako bani abakuzaala tugende paka omu ku kika ate osanga tunaagenda okutuukayo nga tebagamba omwana yatwogerako biibino n'agamba baateekewako ebyakola kyate ne batugobesa mayinja kati ate emboozi ezimu kuba bimu abinyumirizaako bifo n'ate ebimu ate nfunamu okutya ne ŋŋamba onaabinyumiza otya ne tubiteeka ku lutambi wano eno ate tunaatuuka tutya okunoonya famire y'okugifuna kweri ne kale maama yafa akutwalize wamu maama we yafiira we tonaba kulaba ku taata okumanya taata nali sinamulabako era nali simumanyi nakula na maama sakula na taata naye nga maama ye we mugamba okundaga taata maama ye talina kyaŋŋamba ng'akuddamu ati agamba aguma nange paka maama we yatuuka n'afa empaka we yatuuka n'afa bakubira taata essimu taata naneegaana nagamba taata bo bamukubira essimu ne bamugamba waaye maama wo n'omwana yafudde omwana wo naali wano eno jangu okime omwana taata n'agamba ati taata n'agamba omwana si wange n'okufaanagana si Luganda temulaba amayuba okubeera ng'ejjuba lizadde lyanaalinaalyo ddamu mpolampola yagamba atya yagamba omwana si wange okufaanagana si Luganda n'agamba ekinyonyi kisobola okuzaala ekinyonyi kisobola okuzaala kinyonyi kinnaakyo nolowooza nti no lyana lya kino ate nga si lyana lya kino najjako n'essimu naguno gwaka esimu eyo ogimanyi eya taatawo sirinaako namba gye mmanyi yadde n'emu emboozi omwana ono gy'ayina si nnyangu kati ta maama wo bamuziika oba wali obeera wane maama wo ekiboga mali mubeera kibuga kati ova otya ekiboga okutuuka eno mu Kampala muganda wa maama wange yeyandeeta bagamba batya muganda wa maama wo aba maama wo omuto ye yakuleeta yeyandeeta eno mu Kampala bwe yakuleeta yandeeta nga ngamba mbu ngenda ku ssomero nangamba bingi nangamba bingi byennina byagenda okunkolera kira ng'otunudde wansi bwotya bwe yandeeta ng'atandika kumbezaaka na mwana kati ng'abalala bagenda ku ssomero nze nsigala waka abantu poliisi n'enkwata nga baagala ngende ku ssomero abaana ku kyalo abatasoma ate nga maama taliiwo kati awo yamala ne bansonyiwa maama bwe najja ne mugamba maama nangamba kimu gwe kola kyakuleeta bali baveeko nga ki ekyakuleeta kyabikera yali andeese nsigale n'omwana we mutambulizenga ne kasooli kyekyo so watambuzanga kasooli ewaka then nokuumako ku mwana naye ebyokusoma bwe wava erino gyeno tewagendako ku ssomero wadde saagendako ku ssomero yadde eriwe yali agambye okumpeerera era mwennyini n'agaana n'agamba mbuno nze nkyamuyambako emirimu gy'ewaka agenda kubeera yali weno ku kibuga bamusanga eno oba bali abeeyama mu lumba ababeereri nga maama afudde namusiŋŋaana eno nagamba omwana gwenda kutera mu sente nkuweerere ye n'agamba omwana akyanyambako ku mirimu gy'ewaka waliwo wakoma mu kibiina ki nakoma mu pitu zio ozimanyi nzimanyi osobola okuwandiika erinnya lyo n'okulisoma awo sisobolawo awo tosobola oyinza kukola ki bwe tugenda mu bintu by'okusoma n'okuwandiika oyinza kusoma ki bakuwandiika ki okika erinnya lyange ne sente zo zimanyi ozibala nzimanyi okuwa emitwalo 2 nakugamba mpaka amatoke ga 2 5 n'akanzaali ka 2 awo nsobola nezifikawo mmeka gabbiri efikawo 1,000 efikawo 9 wadde omutwalo gumu nakugamba siddiza ku zino eno zenina
nda nenoonya change nenzijjako zaguzeeko ne muddiza balance we. Kubanga tuyinza bba tukola programu eno ne tukomekereza nga onoonya tisi omuntu akuyambako obeere naye omukolereko ku mirimu ng'alina kantini kati nga liwo obadde okola ng'otunda amatooke n'amanda n'akwasa ssente za benzi n'ogitula busuuzi Kigo ng'oli azze aguza amanda ga 2,500 ku mutwalo omuddiza mmeka? Mba simuddiza ku zino zininawo ngenda ate nenoonya change nembalako amanda gaguzeeko n'ebirala nenzijjako ezange nemuddiza. Lwaki onoonya change ate olidde ng'olina obedda ssente z'otunda bali eza change? Nanti kati awo binzibuwalira. Bikuzibuwalira? Kati sooli wabanga akwadde mutwalo olina kukwatako gwennyini omutwalo n'ogenda ogunoonyako balance n'otoolako ezizo olina omuddiza. Naye toyinza kugira kuzirya oba otya okola loosi. Mba ntya. Okay, osanga naye ayinza okuba naye tuli mu ngeri yo ate omanyi tukola emboozi ezimu naye ate mubamu bufaanaganako ng'obwe butyo. Kati Mutumba gw'olina pulaani ki kati leero ogenda kusulawa? Ngenda kusula ewa mukwano gwange era. Takuyinaako obuzibu okera n'omukolera ku mirimu n'obeera yeewuuli. Emyaka 14 naye alina obuwe alina n'omukazi. Alina n'omukazi yamuzalira n'omwana naye nga emyaka 15. Oludde bulwe ekitegeeza. Ogambye gw'olina emyaka emeka? 13. Emyaka 13. Bukyanga baziika maama toddangako n'ofuna kirowoozo n'ogamba oba nkwateko ekkubo nzira ekibuga. Osanga nnyinza okugenda maama gye bamuziika ewaka eyo n'ensanga we baganda ba maama. Osanga luomu yalabanga ku taata nga alina ennamba ye. Taata osanga we mutuukiriranga nze ayinza okugamba omwana wange geza kulanga otunula wansi wano wali emikono gyona giyino wano. Toyinza kirowoozaako ekyo? Kirowoozo nkirina naye sibeera na ssente. Toba na ssente? Zikutwala kibuga? Naye nga oli singa akutwala ekibuga osobola okulagirira omuntu tegeza alina mmotoka oba ppiki paka waka wenyini. We baziika maama. Bayitawo mwami ani singa obanga amakubo gakubuzabuziza ngu yagambe kangende nga mbuuzabuuza. Ewa mugenzi Sembatya. Ewa mugenzi Sembatya? Okay. Kati yego Mutumba? Nze Mutumba Abe. Mutumba Abe? Abaana bwabanga tamanyi kika kye nga bwogamba tomanyi kika kye aba talina linnya lya kika ate ggwe erya Mutumba nga ate olirina? Nanti ndirina nange olw'ensonga maama nange nawulira nga agampita. Ng'akuyita Mutumba? Kitegeeza taata wo ayinza obba ye Mutumba? Okay. Atulaba tuli ku mboozi ya muntu wa bulijjo, tuli ku mboozi touching story, tuli ku mboozi ey'enjawulo tugeza kunyumyako ne Mutumba. Mutumba ali wano maama we yafa, taata we n'amwegaana. Kitegedde bulungi nnyo. So bamaama muzaala abaana ne mubeera nabo naye ne mutatwala kadde kugamba nti omwana ono gwenzadde taata we njogerako naye anytime Katonda ayinza okulaba nti obudde bwo buweddeyo nayagala akujje mu bulamu bw'ensi eno naye ekyebuuzibwa abaana bona abeera oli nabo ogenda bbangu obalese otya oba okitegeera. So abantu bangi babangawo ebiseera ebisinga obungi nga banoonya ebika byabwe mu ngeri y'enjawulo. Mulimu abamu ng'alina omuntu gw'abeera naye bagwawangala naye naye ng'omuntu gw'ali naye ayinza obuteesiga n'agamba akangende nkola DNA manye ekika kyange kiri luddawa ekituufu. Ate era mu mbeera yemu mulimu abantu abali nga era kyaddala nga tomanyi kika kyo bibeera kugamba ekika kyange ngenda kukisangawa. Okitegedde kati Mutumba gwe tuli naye wano eno maama yafa bwe yamala ofa baganda ba maama ne kwata essimu ne bakubira gwe balowooza nti ye taata n'abagamba amayuba okufaanagana tekitegeeza nti Luganda okufaanagana si Luganda omwana si wange omwana n'amwegaana. Kati Mutumba singa ogeza kunoonya taata taata oyinza munoonya otyo ogeze kulaba ng'otracking artist obe n'ekika kyoba gw'oli free kubanga toyina kika? Nze sirina ngeri gye nnyinza atandikamu munoonya kubanga nange sirinaako wadde kyenkola kyemmanyi. Kyekyo. Naye oba omuntu yenna singa abanga akulabye ng'ayinza okugezaako kutegeera omuntu gw'ofaanana akuyamba ajje nga taata ate ekyo kiri kitya kuba lw'abantu babeera bali ku social media kuno nga batulaba tomanyiza obba omuntu agamba naye omwana ono ayinza obba nga y'ono. Ekyo sikikkiriza kubanga bwe nali nga nkyabeera mukyali wa jjajja era waliwo abajja nga baagala kunsaddaaka naye saaliwo. Olwajja nga baagala kusaddaaka? Waliwo eyajja. Mutumba totulimba yogera ebintu nga bya ddala. Waliwo eyajja mu kyalo jjajja yali atutumya enku. Nga maama amaze okufa? Maama amaze okufa jjajja n'abatuma enku. Kati tunyumiza emboozi biri biti. Ne wajja omusajja nga yeeyita taata wange naye yajja waka nga talina kyalina just ng'alina nsawo n'agamba omwana munonye
teyabuuza n'abewaka yabagamba omwana oba nga muganya okumumpa mumuteeke ku mmotoka emmotoka mupiikinge wali nkole ki ngende. Teyababulira mannya ge era yagano gababulira. Omusajja kasaba mugamba nti omwana taliwo, omusajja teyadda n'agenda. Ate gwe n'omanya otya nti yali agenda ku saddaaka? Jjajja n'agamba nti nno abo abasajja ayinza okuba nga yali alina missoni gy'aliko. Yali alina missoni gy'aliko naye nga bo tebakola ki tebamanyi. Jjajja n'agamba omuntu ojja otya okunoona omwana wo gw'omanyi gw'ozaala n'otajja yadde n'ekyobwetisi banene abakuuma omwana. Kyekyo. So nekikuwa ekirowoozo n'ogamba nolabika ono yali kisala mutwe era agenda ku saddaaka. Era jjajja era bo kye baasuubira kubanga tosobola kgenda mu kyalo omwana ajja omujja n'ogaana obabulira amannya go n'ojja nga tolina yadde n'ekimu ky'obaleeteddeyo nti oba ndeeseyo sukaali nti oba ndeeseyo omunnyo oba ababadde bakuma omwana banyweko. Talina kye yaleeta jasi nga yayagala kuntwala butwazi nga takoze ki nga tamaze kweyanjulira bembeera nabo. Kyekyo. Ate todanga n'ofuna kirowoozo n'ogamba ate Kampala nga ndaba eyokya kankwate kuwonzire ekiboga wabayo okulima jjajja gyali osanga yinza okunyaniza kuba luli nabeerangayo nga ne maama akyaliyo ngende neebeerere ekiboga nnime embeereyo nemu kusula mbifulukwa leero siinawo ensuze leero nsuze eno neweddira ekiboga n'obeereyo. Ayi kye kirowoozo sikirina. Lwaki tokirina? Tolaga todda mu kyalo? Sidda mu kyalo. Sidda mu kyalo. Tojja kuva Kampala? Sijja kuva Kampala. Kati wano Kampala wanyuma ki okusinga? Kuba mu kyalo waba wagazi, wabayo ebyokulunda, obeera free, obeera mu kika kya maama, ebukojja n'obeera eyo wajjajja. Nedda. Lwaki nedda? Nnyonnyola. Kampala asinga ki ekyalo ku myaka gyo emito ekiyinza okukolemeza wano e Kampala nga tolina watuufu woosula, tolina woolya watuufu? Lwaki? Nti kati era nejje mbeera ngenze nayo mbeera siinayo nnyumba. Siinayo. Ebaayo kati nga maama akyali omulamu tewabeerangayo? Nabeerayo nanti era nga tusulamu mu nnyumba ffenna naye kati ennyumba yo mu kyalo gisulamu erimu ebisenge 13 ogisulamu obwomu tekirina kye kiyamba. Okakasa nti teriyo balala baliyo? Wali abaliyo. Wali abaliyo naye ate nedda. Kati okulya wekutuuka because okusula ogambye olina ewa mukwano gwo gy'osula okulya breakfast ku makya kyayi ekyemisana paka ekyeggulo era naawe tweyiiya mutya tufuna buli mulimu bwe tukolako bwe tufunayo ettaka nga tusomba oba tetufunye nga tubeerera. Ettaka mulisomba mujja mwitwala? Oli asobola okuyiya emmotoka y'ettaka nga gaali mutwalira ali mu poloti ye kumpi. Ayiwemu amazzi gabe nga tegayingira nga musomba nga mutwalayo. Nemupatana nemukola wemumaliriza nga abasasula. Then ngofuna ekyokulya nga obulamu butambula. Musenyu biki n'ebirala bwebi? Sementi oba aliwo ayagala omuggyera sementi kwadiweya nga mugenda. Buli mulimu bukikulonda bucupa n'ebiddako bwebi? Ogwo gwe siri gukola. Oguliwa? Ogw'okuwenja. Ogw'okuwenja okulonda obucupa? Onyoma emirimu Mutumba ate kati oguyina buzibu ki? Abantu nga bafunye ssente mu kuwenja? Bafunye ssente mu kuwenja naye bw'oyingira okuwenja manya nti oyingidde kufa. Batya? Nga tulina mukwano gwaffe Saamuke nti awenja obucupa bubi nnyo era ali bulungi. Nanti awenja naye saa zino eno bw'asinga ne sepiki ng'eri ku mulyango tasobola gireka. Asobola okulabiriza ng'olinako woolaze n'agisitula ogenda okudda nga teriiwo. Ebidomola ng'ebyo tabireka. Kyogamba buli kawenja mubbi? Bakawenja abasinga muno mu kibuga babbi. Bane bakawenja be bantu abalonda obucupa bamutera obbalaba abo. Katonda tunnyonnyola emize gyabwe nga bwe bakola. Abakawenja abasinga babbi ne si bonna gwe osobola oyingira mu bwakawenja ng'olonda bucupa bwokka na buveera bibookisi ebya scrap. Osobola okuyingiramu obwo bwakawenja. Osobola okuba ng'oyita mu maka g'omuntu. Osobola okuba ng'oyita mu maka g'omuntu n'agamba mmwe muyita wano eno naye mutumalirawo ebintu kyokka ng'ate gwe si ebintu by'agamba gwe tobiwenja owenja bucupa.
nogezaako okwennyonnyolako nga yetabikiriza agamba oli mubbi. Ati n'olwekyo abirese n'obeeraawo nga akaze kookola yadde oba yadde kyamaanyi nnyo n'okola ekyo. Olina ebyamaanyi ennyo byetera okukola nga ki? Okuvuga ettaka, olinamu amaanyi mikono go osobola ovuga wheelbarrow okukoota, okuwanikayo gundi 99. ozisobola ogisitula n'ojja wanuka waggulu nga bazimba? Nsobola omulimu oba nga weeguli. Ngenda n'empoota. Kati ettaka bw'olisomba ne bayiwa erefu y'ettaka ogisobola ogisomba n'ogimalawo? Ngisomba n'engimalawo. Ne bakuwa ssente nga mmeka? Erefu eno tugisombera mutwalo. Gisombera mutwalo. Naye ng'oyinza lisombera bbanga kyolimalao? Sisombera na bbanga lunaku lumu. Olimazeewo? Luba luwedde. Ate okupoota basasula ssente mmeka ati nga abapoota mu 99 nkokota ebyo ebyamaanyi ebyo byogeddeko ebyo? Nanti kati kisinziira. Ogenze safaari kikaaki. Waliwo safaari. Ogenda safaari? Waliwo safaari gy'ogendako nga bagaba mitwalo 2. Naye nga olunaku naye ng'ez'okulya nga yetakuwa kyakulya kwejja 2. Ng'olina okweya ekyokulya. Nga kyattaano. Waliwo gy'ogendako ng'akuwa gumu kitundu nga n'okulya kukwo. Waliwo gy'ogendako ng'akuwa 2 ng'ekyokulya kiki n'okusula nga wawe. Naye ate ebiseera ebisinga safaari ze tugenda mu batuluma. Manyi ogenda ne mumala okola ne batabasasula? Kasaiti kasebanga eri kumpi kuggwa. Awo muba temusuubira kufuna ssente. Saiti nga eri bali mugisereka bagikola finishing egenda kuggwa. Okufuna ssente kiba kizibu lwaki? Okufuna ssente kiba kizibu. Nanti kati wekibeerera ekizibu we wano. Goba aba yakutwala ng'omwesize nga mukwano gwo gw'olaba nga tajja kuluma. Ate yakuluma. Ogenda n'ogamba kangende n'ono ayinza okuba nga si mulumi. Olutuuka eyo saiti ng'eri kumpi kuggwa. N'akugamba kati tubanja. Mwezi ne guwera ng'akugamba tubanja. Ogenda okuddamu omubanja ng'akuvuma na buvumi ku ssente zo ze wamenyekera ng'ayagala nakukuba bukubi. Kati sino olwekyo byebyo byetuganisa okugenda esafaari ennaku zino. Naye ng'obadde ng'otera ogenda safaari? Emirimu ng'ogikedde ku myaka gyo kisinga okuwaliriza ennyo nnyo ogambe kankole kansombe omusenyu kampanike 99 kangende safaari ki ekisinga okufoosinga okuwaliriza okola ebyo? Nina bye njagala nga nze. Nga ki? Olina biki by'oyagala? Njagala nange okubeerako obulungi okwambalako empale y'emitwalo 2 oba 3. Nange ndabikeko nga bannange. Nakuwako ku ngoye wangamba bazikuwambako? Diya yazimpambako n'ensiga. Amannya g'abantu bazikuwambako? Bazimpambako n'ensigazaako essaati emu yokka. Eri ya bbulaka. Nako essaati mpozi zaali mmeka? Zaali essaati oba zaali 3. Tekwaliko mpale mpozi? Tekwaliko mpale. N'osigazaako eno. Paka nakati tazikuwamba? Tazimpanga nakati. Ng'akulanga ki okuzikuwambako? Nze simanyi kye yali annanga oba yali annanga kuva wuwe oba yali akola ki? Mpozi n'okuva ewaka yakugoba bugobi? N'okuva ewaka yangoba bugobi. Saagadde nnyo twogere mannya g'abantu kuba kimanyi abamu babamanyi abalala bajja kiraba bulala tukole just kintu kiyinza kuyambako gwe ng'omuntu. Biki ebira kati bye weegomba like abaana bonna twalinga ku masomero nga tusoma nga tukola tutya nga twegomba njagala mbeere president njagala mbeere lawyer njagala mbeere ekintu gundi gwe kiki oyinza okubeerawo n'olowoozaako n'ogamba nti singa bwe katajiri at least nalibaddeko ng'omuntu gundi oba weegomba muntu kigwola bw'amaanyi mu ggwanga? Ow'amaanyi mu ggwanga gw'oyagala kuba ki? Baana bagala obbeera baddokita bagala obbeera biki kati gusoma koma mu pittu webityo n'abatasoma bina bye batuukako ebinene kiwali badde weegomba? Njagala beera makanika. Makanika? Makanika ki? Motoka oba piki byonna kyembeera naafunye. Ekitegeeza singa ofuna chance omuntu nakuteeka mu garage aba akumaze? Nogera noyiga okanika whether piki oba emmotoka? Lwaki ebyo obyegombamu ki? Nze ndaba ababikolamu bafunamu okusinga banene ate abafuna emirimu emirala. Ebyokukanika yagenda n'akanika n'amalamu emyezi gyo obanga 5 obanga emeka n'olaba ng'alinako kyafunyeewo ng'alinako kyalaga oba polotinga eyo
naye nga sente ezagigula yazijja mu kanika. Kati n'olwekyo nange byenjagala. Okay. Wasoma n'okoma mu kirasi pitu ate bwe tufuna chance tufuna omuntu ng'alina essomero, tufuna omuntu ayinza okuteekamu akasente akakusomesa ne bagamba tuzeeyo omwana oyo asome pitu agiyige bulungi agiyite agende MP3 P4 amaleko primary ayingire secondary paka university osanga ayinza n'okufuuka doctor oba lawyer oba n'ebiddako ebyo. Ate ekyo kiri kitya omuntu akuzeeyo kusomero osome? Ekibuuzo kizibu nnyo n'ebizibu bye nkubuuza nga bizibuzibu. Nze sikyasobola kuddayo ku ssomero. Lwaki? Nze saagala kuddayo ku ssomero. Lwaki toyagala kusoma ate? Ate nga bagamba okusoma is the key to success. Omuntu bw'asoma abeera w'amaanyi. Lwaki ate? Nedda. Nedda. Tulina abantu bangi abatulaba wano nga balina amasomero ng'osanga bali badde bakwata ne bakutwala ku ssomero Mutumba. Oyinza ofuukirawo omusawo omuzaalisa ow'amaanyi mu ggwanga lino. Tewabeerako nga Bobi Wine oli munnabyabufuzi oyinza obeerako president and so on. Ebyo sibyagala. Biki by'otayagala? Ebyobusawo n'ebirala. Bw'oyagala bwa makanika. Ali bamakanika baba balina obbanga nabo baasomako si bwe kiba? Yadde balina okuba nga baagala abaasomako naye oluzungu terusobola tewali kale tewali era omuntu wajja nga amanyi oluzungu ng'ayogera luzungu byambuuza nsobola okuddamu okebemu ekinzibwalidde ekyo nje. Omuntu akubuuza mu luzungu naye n'obimuddamu mu luzungu oyinza obbanga ebishoboka alese piki egikanika mu China ayogera oluzungu olina omuddamu mu luzungu then obeera onaamalako naye oti. Nfuna asobola ku luzungu n'annyambako. Kasi ebyokuddayo ku ssomero byo biganye. Kubanza ekintu bali twagala tulaba oba tuyinza okufunayo omuntu alina ku ssomero akuteekemu ssente osome P2 P3 P4 P5 P7 ogimaleko tugende mu secondary senior fu gimaleko senior 6 ogimaleko oyingire university ogende weza emyaka 3 nga ng'oli musajja w'amaanyi oli muyivu ng'olina ebitabo ng'oluzungu lufuuwa bufuuyi. Ekyo kiba kikalubyemu abo. At least yodde ekiboga oddayo mu nyumba y'ebizenge 12 ennyumba nene nnyo eri mu kyalo eyo. Ennyumba nene eri mu kyalo. Ennyumba nene eri mu kyalo. Banene abalemeddwa obufumbo. Abanene abalemereddwa Kampala ennyumba eri eyo gye batuukira. Kati Mutumba Kampala tennakulema. That's why kyaganya okudda mu nyumba y'ebisenge 12 eri mu kyalo. Maama wo eri gye bamuziika. Nze newe nsula enjala naye nga ndi munene mu Kampala. Emboozi tugambe ya nnako tugambe ya kijja tukoze olunaku olwaleero. Muganda wange newe osula enjala ne tuva Kampala. Kampala awooma. Era anyuma. Anyuma. Okusinga mu kyalo. Okusinga mu kyalo. Mukyange gye baawayo ebibala temugula obayo muwogo eri mulaba ku nkima mulunda obumyu mbuzi nte na buli kimu kyonna. Kati ate wano tebiri ombadde manyi eri wasinga eno. Newe osula enjala ne tuva Kampala. Gezaako ogere eddoboozi libe waggulu. Kampala obwomi bwa Kampala oyinza bugeraageranya ku Mutumba. Lwakuba nti kati yo tosobola kulemererwa. Ewa mu Kampala tosobola lemererwa otya kati Mutumba weeremereddwa that's why era ompise kuba nalina neremereddwa ku lw'embeera eriwo neremereddwa ku lw'embeera eriwo weeremereddwa embeera akyeriwo ekulemeredde natugamba embeera ennyize nnyo embeera ekuyiziinyize nnyo so neweeremererwa kiki kisinza okunyigiriza otuuka okungamba Sonko gyangu kuba nze nali nagaana okukola emboozi yo paka lwengambe kangikole kiki kisinza okunyigiriza ekikulemeseza embeera? Ekisinza okunyigiriza sirina wembeera wensanze wensula wensanze wenyenda gamba saana nefunako abantu abamu wenywerera wengamba nti kati wano wenyenda okubeerera ddala mpaka nga sivuddeyo. Naye Mutumba oba tofunye chance kuva muno kufuna muntu akuyambako akwe mulimu
ogenda obeeko byokola. Kampala yoganyo givaamu okudda mu kyalo gambye okudda mu kyalo tututu. Olowooza obumenyi bw'amateeka obubbi bakadokado abatemu abamenya amanyumba g'abantu abaita amadinisa n'abalala si byobeera oyolekedde Mutumba. Ebyo byo siribikola kubanga bangi bendabye nga babatiramu ebyo ebintu nga babatta bata era bafa bubi. Oli bamusiŋŋaana ali kumenya nnyumba olumukwata mayinja ku mutwe ng'akalirawo. Olumu bamukwatidde eyo bamukubye ku byamasaasi bamutemyetemye bamukwese abeeno tebamanyi wagyali ng'ali eyo yeefiira dda. N'olwekyo ebyo siribikola. Olinakoko mikwano gyo bye wali obaddeko nga mikwano gyo ng'obamanyi nga babasse? Bangi mikwano gyo nga bakola ki? Gezako tunyumizako abantu nga 2-3 nga babatta bate babasanga bakola ki? tulina eyo gye twalaga. Mulina gye mwalaga? Omu n'anyakula akasawo. Mu kunyakula akasawo ffe nga tetumanyi ne tudduka. Naye ffe mu kudduka eyanyakula ye ne bamukwata ne bamukubirawo n'afiirawo ffe ne tuluwona. Ate lwaki mwadduka nga mwali temumanyi Mutumba? Anti kati ye bwe yadduka yatugamba mudduke. Mwali bameka? Twali 3. Mwali 3. Mwali zaidi wa mwali ludda? Twali eyo mu Kyambogo. Ekyambogo eri waggulu waliyo ki? Waliyo binene bya campaign. Abanakyambogo nga bakampeyini nga bagenda londa abagiriri president obukulembeze bw'Ekyambogo. Kati mumwe agenda nga mugenze kola kikuwagira oba namukulonda? Ffe twali tugenze kunyumirwa. Mwali mugenze wabayo endongo biki n'ebirala campaign awo pipi biki endongo evuga. Naye kati nga ffe ne twewozaako ne tugamba babakwata mwene ekitegeeza. Ne tugamba ffe tetuli babbi naye batukebere batusiŋŋaana n'akasawo banesimu yonna bakole kye baagala era ne batukebera nga tetulina kye tulina yali alina ne bamukuba. Babakebera mwali 3. Kati mumwe 3 omu nga ayina kanyakudde mwe 2 nga temuyina. Tebabakubako ne babata ne babagamba mugende? Tebatukubera batugamba bugambe mudduke muve wano eno mutambule mugende. Kati ye ne bamusigaza? Bamukuba batya okutuuka okumutta? Ffe tetumanyi oba bamukuba batya oba bamukola biki. Naffe lwatuuka eno tewali yayogera twasirika. Mama omwana nanoonya omwana nga tamulaba. Atambudde ku mapoliisi ag'enjawulo nga teri kirabika. Luvannyuma nnyo agenda eyo mu malwaliro asiŋŋaana eyo omwana ng'ali eyo. Ng'olwedde yafa oba yasigalamu akalamulamu? Nga yafa. Ng'ali mu mochari gye bakuumira abafu. Mulago? Yali eyo Mulago. Ng'ali eyo. Bwe bali bamukuba mwe temwabalaba nga bamukuba oba mwabalaba ne mugamba tetujja kwogera oba mwaliwo nga bamutta? Ffe tetwaliwo. Mwe mwamulekayo? Nga ye bamukutte nga baganya omutta. Ffe ne tambula ne tukomawo ne tubaleka eyo bamutwalawo naffe tetumanyi. Kati awo n'ofunamu okutya n'ogamba Mutumba waabwe otidde tugamba nti mwali mugeze nga bakadokado naye omu n'alufiiramu mwene mubuna kyotidde tugamba just emirimu ebyo nze sibikola. Kiwojjola kinkanze. Sibikola era newelenza omulimu negubaali eri nga gwakagwirawo sigukola ninda guneno gwemenyekedde nendya ku maanyi gange naye nga sigenze kulira ku maanyi g'abalala. Emirimu gyakagwirawo egyo mulinamu bannamu abalala wana batera okugikola be mumanyi? Bangi nnyo. Nga mikwano gyo? Nga mikwano gyange yadde nga si mikwano gyange bangi. Tebatera kusomeramu ne bakugamba Mutumba era ennyumba leero gye tulumba gwayita mu ddinisa oggulewo tuyingire tutwale ebintu Mutumba obwavu butuluma? Ebyo sibikola. Naye nga batera okusomeramu n'obagamba? Nze ŋŋaana eri wajja nga ayagala ŋŋende naye nze ŋŋaana saa zinene era ne gwe nsula naye yaŋŋamba bw'olitambula n'ogendamu ebyo ebintu wano obeera wakulemye. Mbadde manyi ogamba akusomeramu naye ye kitegeeza talina mpisa mbi gw'osula naye? Talina mpisa mbi. Baba kino ekitundu mwe muli mu ghetto era tetuba kubanga waliwo ono waawano
atumanyi program badde gana tulema okukola kasatu era ikidde ntuli gwe bafumise ekyo tugamba waite bajano nga bagala tubbako masimu gano getukozesa n'obwaka. Nze Sonko Muhammad tuyina emboozi tujja netukola netugeza kugifollowinga. Tugenda kukola ku mboozi y'omuvubuka ono oba ey'omwana ono, tutuukeko eri maama w'omuto, tujja tutuukako eri abeerosi Katonda banaabanga tusobozesezza namwe abalaba emboozi we naabanga ebakoledde tujja batugenda kugifollowinga. Tomanyi osanga maaso eyo tuyinza okufuna omuntu oyinza otuwa offer natugamba mumuleete mu galaji wano ey'emmotoka oba eya pikipiki tumutwale afune skill eyo mu mutwe. Kitegedde bulungi nnyo. Osanga tuyinza okubbulula obulamu bwe. Bantu bangi abadde ku street, abapasita, abayimbi ab'amaanyi, abamu bazze ne basoma ne bakimekinga oba kitegedde bulungi naye nga baliko mu mbeera ng'eyo n'omwana. Obulamu bw'emyaka 13 obwo obulamu buzibu, astrugglinga yetika 99 akola kino kitegeeza amaanyi g'ayina mu mikono gawerako. Singa enjala ebanga emulumye n'emulunza omutwe ng'ayina akamba akawagira obulungi ng'akayina mu nsawo, kiyinza obutamulobera kulinda ggwe gw'alabye n'ekyetaano alabe nti obulamu bwo buyinza oba buli worth $50 kukuba akaso mu lubuto n'okutama buuti n'akugyamu ekyetaano n'adduka neeyongerayo naye ng'akolekedde obulabe ng'ogenda kwejjanjabisa obukadde n'obukadde bwa ssente. Singa Allah aba akusaasidde obulamu naaba nga abukolekedde n'otafiirawo. Kitegedde bulungi nnyo. Kati osanga tuyinza obbako etafaali tuyinza otuteeka ggwanga laffe erya Uganda nga tukutte Mutumba ne tumuteekako etafaali ne tuwunya enkumi n'enkumi z'abantu abayinza okukosebwa. Mu kitundu kino mwe tuli nalikoko n'omuvubuka omu besobola kwogera mannya nga tukole bye twali tukola ebyaffe nga tunyumyamuuko. Bizinensi ye yali yakutunda njaga era nga abavubuka bangi bakuŋŋaanirawo ne mugamba kinangamba omanyize tuyinire ewaffe naye napangisa eno ruumu ewaffe tebalina nnyumba baazimenya naye yaŋŋamba nkooyo kuba abantu bwe buti kawungeezi ng'ali ku street okwo simanyi olwawe wabadde ekivulu bavayo bayitira wanayimirirawo mu kasonda yaŋŋamba yakuba abantu paka we yagamba ndokose kankole business at least ey'okutunda enjaga. Kitegedde bulungi nnyo. Mutumba emboozi y'obingi byinza okugenda ng'onnyumiza era ojja genda ng'onnyumiza nga tukole ebitundu ebimu ebyenjawulo depending to our viewers kye banaaba bakola ki kye banaaba batugamba. Nga ggwe omuntu wegomba okubeera makanika and so on naye wajja bbaayo omuntu abeera alaba agambe emboozi bwe nambirabye Mutumba abinyumiza naye mba njagadde muyamba nti omuntu singa abanga akulaba wali yagadde akuyamba atya Mutumba kyonna kyaba yagadde okunyamba kitya gwe tomanyi kyoyagala ye yamanyi ate nga gwayagala ye kyaba asazeewo ng'ayagala okunyamba ye kyaba asazeewo nange kyengenda nakyo n'okusinga oyogedde nnyo ku kyakkanika twabanga asobola okuterayo ba school fees mu kkanika oba nakutwala mu galaji oba emmotoka oba eya pikipiki ebifaanaganako ng'ebyo obeera redde okugenda n'ojoyininga okkanika nante abantu babeeraliikirira. Kati emboozi yo nga bw'oginyumya omuntu aba akutya agamba akaana kano bwe nkayita n'embeera nako ewange tekayinza okuneefuulira ekiro ne kanfumita ekiso. Ogwo omutima sigulina. Olina guluwa? Kubanga kati era nenabeera n'omutima omubi gwe mbeera ngenda okutta era naye muntu nga nze. Kati siraba kimbeera mutanga naye ayagala obulamu nga nze. Tomanyi lwaki omuntu oba omutanga naye ayagala obulamu nga ggwe? Kuba nadde manyi ogenda kuŋŋamba Sonko ntuukidde okukuyita ng'oli bwe yaŋŋamba ojja okola emboozi yange balina gye batutwala eyo okutta omuntu naye ne bigaana oba batusomeramu ko ddiiri bwoti netugikola n'eddiiro erabika yanda yalakira bannanga abamu baabakwata oba baabatta kati ng'oli gwe otunyumiriza. That's why ngambye kandokoke ng'oli bwe yaŋŋamba otukidde okujja okukola emboozi. Tolina kintu kibi kyonna kyoyinza kwenenya because abantu abamu tufuna okubonaabona mu bulamu naye tuyinza obba nga tulina ebibi byetusasulira Katonda oba nga yatubonereza nga atuteekamu okugezesa alabo batuyinza okunywera. Tolina kibi gwe kiwali okozeeyo kubba kugezaako okukuba muntu kunyakula busawo nga bikinga byinza ogamba nti Mukama Katonda wange nsaba onsaasire neenenya. Sirina kibi kye nali nkoze. Lwaki oba obonaabona to this extent? Tunula wansi nze ng'olowooza lwakiba kuki oba tobonaabona? Nti kati mbonaabona olw'ensonga maama wange saa zino simulina. Sisobola kubeerawo awo ne neeyimirizaawo nga nze omuntu era naaneno okubeerawo era mmala kuyiiya
nendyoka nebeezaawo. Kati mukwano gwo singa akeera ku makya n'akunaabira mu maaso w'osula n'akugoba oba ogenda kusula? Banji ekiddako. Kiki tugeze kale akugobye leero kuba katannakugoba kiki oyinza okuyiiya? Nsooka ne mugamba n'asuka nampaayoko wiiki emu nga bwe ndaba ate kiddako. Naye nyagala okutambuzaako ewalala. Abantu abasinga obungi abawangalira mbuno obulamu tubalabyeko. Abaana basula mu myala, abaana basula mu mpewo, bakozesa amaanyi mangi emirimu nga gyoyogeddeko, gino gya kusomba ttaka, kugenda kupoota kwetika bulooka ezo ennene zinayinaayina ezizitowa. Naye abamu kiba kizibu nnyo okukola ng'ali soba. Babaako bye bakozesa okulaba nti bibawa amaanyi basobole okukola emirimu gigguke mu bwangu obw'ekitalo. Bino byogerako kyonna kye wali otwayinzeeko kyonna oba kyokozesa kulaba nga kikuwa amaanyi obe n'ebbidiyo osobola okukola obulungi sente osobola ozifuna? Nze sirina kyenkozesa wabula nkola n'amaanyi gange okulaba nga mbeerako ne sente zange. Oyinza oba tolina kyokozesa naye tolina kale kye wali okozesezza kakoola, njaga, mafuta? Byonna sirina kyenkozesa n'ekimu. Era tobikozesangako? Era sibikozesangako. Ebyaddala? Ebyaddala. Omanyi oluusi bw'onyumya ekituufu kiwa omuntu omwaganya n'agamba ono omwana yakolako ekibi naye yalokoka okusinga ogamba nti tokozesanga ku kintu kyonna. Sirina n'ekimu kye nali nkozesezzaako kubanga nze bangi mikwano gyange gye mbaddemu nga ginywa enjaga naye ng'ate nze siginywa. Bangi bali akakoola, oli n'omulaba ssaawa 9 ez'emmere zimubula naye n'afuna ez'akakoola n'ez'enjaga. Naye ng'omulaba ye oli awo oliko abanjala nga ye ez'akakoola zirina n'ez'enjaga. N'omugamba mpaayo 10 n'akugamba sente ze nina zaki zakakoola nanjaga. N'omuleka n'atambula n'agenda. Ng'osaba 10 abalya bino bo nga bali myaka ng'emeka? Era bonna bansingako. Nga wayingira emyaka nga 2 okudda waggulu? Okay. So gwe abaddemu ng'omutoototo? Okay. Oziko n'ono gwe nnina ono ansuza oyo naye talina kyakozesa yadde n'ekimu. Omwagala nnyo kuba ndaba omudifendinga? Mwagala nnyo olw'ensonga talina mutima mubi, talina kale embeera yadde, talina kibeera kyateekawo nnyo nti oba ŋŋambe nti oba oyingidde essaawa leeti oyingidde essaawa 5 essaawa 4 essaawa zayingira nawe zoyingira. Yayingira ssaawa meka? Essaawa zino eno nnyinza okuva wano nga yagenze dda. Tayagala olw'owabweru ekitegeeza? Kale Myra Angel ali ku kamera, nze Sonko Muhammad nyongera okujjukiza nti kola airport pickup sobola okomawo mu Uganda osobola okuncontactinga nenkukima ku kisaawe Entebbe Munywanyi nenkuvuga paka ewaka ewamu ku mulyango. Nina omukyala oba omuwala yaŋŋambye ayagala okugenda mu bitundu by'ekibogo mutambuza. Mbadde nkusaba booking nga bukyali tusobole okutambuza osanga tuyinza okwegayirira n'otutaasa ne tutambulako ne Mutumba ntumuleka kuttako ku kisaawe Entebbe n'akiraba ate ntwolekera ekiboga ffenna osanga tuyinza okugenda otuuka ekiboga tuyinza ozuulirayo kitaawe tugenda okumaliza nga emboozi ya Mutumba nga tugimaliriza bulambalamba nga taata nga amufunye taata nga ate mwenyini asobola omuteekamu akasente kulaba nga amusomesa ebyemikono ebyokkanika mu galaji ey'emmotoka oba eya pikipiki. Nyongera okujjukiza aba Betty's Touch ne Beauty Studio abasangibwa bulungi ku nsonga y'okunyirira makeup omulembe okustayiringa nviiri okutimba ku mukolo gwo okuyigiriza ng'oyagala okuyiga. Bw'otuuka e Buloba gudoyita oludde ensanje opposite ne wali police waliwo ne kamera bw'oyita mu kati nnyo bw'otyo Betty obeera omutuukako bulungi nnyo ddala. Solo mukubira ku nnamba ezola squeeze back oba nange kuntuukirira ne nkutuuza ewa Betty butereevu nnyo. Suplex Gym basangibwa bweyogerere Kavule Kirinnya ku luguudo oluyitamu ng'odde Bukasa kalina esooka eri opposite Infano waggulu ku mukono ogukkirira naye bw'oba oyambuka gwe gubeera ogwa right side eri gym erina buli kimu ky'omanyi Suplex Gym ekirina bulungi nnyo nnyini ddala. Tulina Mutumba ono tugenda kuba nga twongera okutegeera obulamu bwe n'emboozi ye nakikyabala abaatidde bwe bafumise mukwano gwabwe ekiso. Yadde mukwano gwamwe gye simali mumanya mu kitundu? Yadde mukwano gwaffe. Bamufumise wano? Bamufumise wano mu lubuto bena ne bivaamu ne bamukubakuba muno mwonna mu feesi ne bamusuula eyo mazzi. Bamusuula mu mazzi? Gajja gamukulubya paka gye mwamulabidde? Empaka gye twamulabidde. So wafunyemuko okutyanga gwe Mutumba n'ogamba Sonko oli wantaasa? Nze nafunyemu okutya nga mmaze omulabako. Nenkubisaamu n'akafaananyi so singa kati nga mbadde nyonoonese nga nnyingidde mu ebyo ebyababbi ebyokunywa enjaga kukola ku kyoko.
okukola ku kyoko naye nekengeramu neŋŋamba gino emirimu si mibi. Okwagala okulya akaweweevu byebiviirako ebyo. So singa obeera olidde ku maanyi go tobeera na buzibu kubanga oba olidde maanyi go ne bw'ozirya zonna ne ziggwawo oba olidde maanyi go oba olidde ssente zo ze wamenyekedde. Nga bali bakusomeddemu akalimu ako we katone kakulemerera bulemerezi. Sikannemerera nga ndaba. Akakulemerera bano bakusomeramu batya? Toyogera linnya lya muntu ne gyestimbuliramu kyajja kitya bakusomeramu batya bakugamba batera mwali mugenda kukola mission ki? Tunula wansi nsi bajjawo ne baŋŋamba tulina wali eri we twagala tugende naye gwe twagala naŋŋamba naye gwe twagala ozanyewo kano akazanyo ffe tuve eri twefuule ng'abakkuba kumbe tuli kubaani gwe twagala. Bakola batya? Yajja naŋŋamba balina kye baagala okukola naye nga baagala nze mbeere kale nga kyaliwo oli baagala okuba nze mbeere nga ninga mwogeza kati oyo bw'ava eri yefuula akuba nze kumba alikubaani alikuba oli then akwate mu nsawo ajjemu byamugjeemu atambule tugende. Eddiiru yaliwo neyo ntonotono ate waliwo zino ez'okubba kuyingira wano byakadokado weebiti ate ebyo byo waliwo yali aŋŋambye mbono tulina edduuka lye tugenda omenya nabigaana. Bakusomeramu ne bakugamba nti waliwo edduuka lye mugenda ogenda okumenya. Yali muno era mu kitundu omwali kitundu kyamu. Nembigaana neŋŋamba nga mwali mwina genda limenya budde ki lyali litunda biki nga kiri kitya? Lyali dduuka ng'atunda sabbuuni omo biki buwunga biki ebyo sente ng'azireka omu buli kimu ng'aleka omu nembigaana eŋŋamba mwalina ogenda nga muyina kumenyesa ki? balina bye bakozesa okumenya bo babirina so balina ogenda obayambaleko mumenye muyingire biseera byemabega ba biseera byemabega mwalina ogenda mumenye muyingire munda then mubbe mufune ssente okutwalizibwa mutwale n'ebintu mutunde mufune ssente. Lwaki walemererwa ate ng'eddiiru eba nnyangu nnyo ogituulamu lunaku lumu n'ogagawala? Nalabanga ebyo bya bubbi nalabanga tebifuna tofunamu kweri omuntu abba tafunamu tozigamba tafunamu kubanga ogenda nobba omuntu ogenda nobba essimu y'omuntu n'ogenda n'ogitunda layisi sente tezizibya na lunaku nga zaweddewo naye so singa ogenze n'okola n'omenyekera maanyi go sente zo osobola okubeezaako ne zikutuusaako ne ku lunaku olulala naye sente z'obubbe teziyalana mu nsawo towangaala nazo tundu ebirala. Ekyokubiri kyenjagala njagala nsooke nveeko wanene mu Kasenyi okumala omwezi nga mulamba. Okomala okomewo bukomi? Sinakomawo nzija nembalabako nembuzaako ku bakyali bange nemala nenzirayo. Kale naate wemba nga najjemba mpiseyo nga oli akalimu akokola akalunaku nga lumu wiiki ng'emunaku nga 3 nsobola okutwala n'okagezaako? Nsobola okgenda nengezaako sigezaako ngenda nenkola. Okolako okwagala ate amaanyi ogalina? Maanyi ngalina. Osobola okukola newe kuba kulima newe kuba kulunda newe kiba kyemirimu gyonna tososola mulimu gubaguze nga bw'osonda ssente ziri zinagenda byakukanika. Nga bwensonda ssente nga ntereka wemaliza otereka nga ndaba mpezeza kyenjagala nga ngula kyenjagala. Kale tuli ku mukutu Good Talent Myra Angel ali ku kamera nze Sonko Muhammad. Tuyinza obutasuka olunaku olwaleero mbozi ntugikoze budde bwa kiro okitegedde otufunidde akadde okujja okulaba omukulu n'omutracking omufuna tuyina twamusangako emabega nga twabalaze ku vidiyo ezasoosawo ng'alina waakolera waatundira amanda era nga mwasolo mwapanga obukutiya wansi neyeebaka weebityo nitujja okwongera okuba nga tukoma okola programs endala nga tuli naye twongere okubaako ebintu bitunnyonnyoka olabe obumenyi bw'amateeka bujja butya okitegedde abaana abamu bava buto nga bali trained ng'okuyisa mu buyisa ekiso nga kyangu nnyo
kitegedde bulungi nnyo naye omuntu wabanga yeekubye mutima n'agamba ate sinalibadde nkola kino tomanyi oyinza obbanga gy'olinga oyinagala gino ogamba kavuka mu kaleete kajegayike wano okukanika oba kaje kannyambeko ne wano osanga embeera enza okubanga etambula processing document CLC na mama we muto yamuleeta no ku kibuga like bibe nga biri mu nyongera okujjukiza ntukola airport pickups bw'oba okomawo mu Uganda tucontacting tujja kutukime ku kisaawe Entebbe tugenda kutwala bulungi safe paka ewaka ewammwe ku mulyango ewava ne oli bodde tulikola ekintu kyekimu nyongera okujjukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio ku nsonga y'okunyirira makeup w'omulembe ku stylinga nviiri kutimba ku mikolo kupangisa so tujja batukomamu bitundu byaffe ebirala nga tweyongerayo emboozi ne mu kwano gwange ono Mutumba tulaba ate gye binaggwera kitegedde bulungi nnyo ompya subscribinga kwata akadaawo obeere ng'otweyungako yita n'omunno ajalaba mu kutu gwaffe guno nga Good Talent nze Sonko Muhammad banywanyi mbeere bulungi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.